We will be cutting this and the president will take us through the classes. Mu mwezi gw'omukaaga omwaka guno ekibiina ki National Unity Platform kyatandika ettendekero okubangula bannakibiina mu by'obukulembeze. And that is the class of professionals. Kati oluvanyuma lw'okulungula emyezi 5 nga basoma, olwaleero abayizi abawerera ddala 130 bafunye ebbaluwa zaabwe. It was full of intimidation. Cases that we had from the start was the worry of these people being kidnapped given the time to which we carry on our classes. Ssaabawandiisi wa National Unity Platform David Lewis Lubongoya atubulidde amasomo ag'enjawulo agasomeseddwa. Bano basome political and constitutional history of Uganda, ebyafaayo bya Uganda, the philosophy of the National Unity Platform, fenga National Unity Platform febani, the art of public communication, pathways to political change, that is level 1, leadership with action, governance and civil liberties. Akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi bano abakuutidde okuteeka mu nkola byebayize. Bumugera ku Uganda empya mugitegeera kubanga mutegedde Uganda wawe yava, wawe tuli era wawe tulina okulaga. Tembyogera bwogezi naye kati mubitegedde. Muli banjawulo. Tubasaba mutambulira awo wennyini. President w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu abasabye bulijjo obutakoowa kusoma. Mandela yagamba education is the most important weapon with which you can change the world. Okuyigiriza oba obuyigirize ky'ekyokulwanyisa ekisinga amaanyi ky'osobola okukozesa okukyusa ensi. Ogenda kulwanirira ki ky'otamanyi. Ate yabadde omugenyi omukulu era omukulembeze w'ekibiina kya Alliance for National Transformation munnamagye yagannyuka Major General Mugisha Muntu akuutidde abasomi okuba ab'empisa lwe banaasobola okulwanyisa enguzi n'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino. You start from individual discipline and then when you are many in an organization it leads you to organizational discipline. Organizational discipline is the practice of following the best course of action even when it may not be what one wants. It can help create a culture of accountability and professionalism in an organization. N'abakulembeze abalala babasibiridde entanda. Mwenna bafunye obuyigirize obw'enjawulo olunaku lwa leero okubanga mugenda mutege mu nkola byebayize bagende mukulembeze nga babutegeera si kubeerayo kubba ssente za muli wa musolo si kubeerayo kukola bitagasa wabula bakoleyo byennyini ebiyamba eggwanga ebizimba eggwanga era ebiritwala mu maaso. Abafunye ebbaluwa batubulidde bye bakuguseemu. I have learned communication skills, I have learned leadership skills and I have learned humanity skills. Ngizeemu okufuna eddembe ery'okwogera era nefunamu era obuvumu okudifendinga abantu. Okusinziira ku kibiina kye National Unity Platform baddembe okweyongera ku mutendera oguddako n'ababaagala okutandika okusoma bakutegeezebwa ennaku z'okwewandiisa. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV. This is a professionals class.